how safe are they ku mbeera yakatwanga already batugambye nti embeera nzibu nnyo Uganda? No nzibu kubanga ekisookera ddala wano omuntu bw'afa obutwa kibeera kizibu okukola analysis n'otegeera obutwa yabufunidde wa. Niyo olaba kati mu nsi z'abazungu tebakyattisa butwa olw'okuba mu nsi z'abazungu bagenda ne bakola postmortem ne bamanya nti Mukiibi yalidde obutwa bumaze hours 10 mu mubiri gwe kati batandika okutambula emabega awo hours 10 wasangiddwa oliwa yasangiddwa aliwa Kabuleta kati Kabuleta yasooka okubeera first suspect kuba Mukiibi gye yalidde emmere nga bamanyi nti singa emmere endala gye walidde yabadde 15 hours eyo teyabadde mu butwa because obutwa so kiri mu postmortem wano n'okutegeera nti kati ensonga lwaki bwe atisa kuba essasi naye nga tayise mu butwa because obutwa bwangu nnyo okusanga nti wassa omuntu naye kati bw'oli yakuwa obutwa n'ogenda n'ofa tetukyakola na autopsy ziri awo oba postmortem kulaga nti oba oli yafudde kino na kino oba okyali muto nga bakugjamu akatengo n'ebintu ebirala nga babatunda nga bakutungatunga nga bateekamu pamba ng'omulambo bakola ki baguwa abantu kati yensonga lwaki olaba ate kati niwabanga singa wanga tewali justice omanye ebintu bingi nnyo ebibaawo abantu bwe babanga tebasobola kgenda mu mateeka ne bafuna obwenkanya kati wali omusajja omu kooti yamuwa abantu bamumanyi kooti yamuwa ruling nga balina omuwa ssente naye ng'omuntu alina omuwa ssente muntu muzibu nnyo omusajja yamala ebbanga lya myezi 6 nga tasobola kulya wantu wonna nga tasoose kuggwawo bugwi nga ne bw'aba agenze okunywa ne bw'aba agenda okunywa kabiya ke ayingira buyingizi mu bbaala n'agamba ne bakajja mu fridge awo yakola order nti nzija siragamba nti nja kudda enkya nti ne bamanya nti onywera wano ogwawo bugwi bw'onywera wano omala ebbanga lya myezi ng'esatu nga toddawo owulidde kati nga n'akola byonna nira bamala ne babumuwa n'afa n'atafuna nsimbi ze ziri ze balina okumuwa era kooti yamala n'ekirivasinga nga amaze okufa omanye omusango gusinga mufu so kati ne bamutta so issue eriwo ng'amanyi baagala muwa butwa naye n'afaayo n'okufaayo careful buli kimu kyonna kyakola naye kwegamba nga kyalibadde na simple singa tubadde tulina obwenkanya okutegeera nti yaliddewa okunoonyereza okwo okuli detailed n'okikola wano okumala ebbanga ttono abantu balekerawo okuwa abantu obutwa because bwangu nnyo okuzuula otegeera nti bwayingidde omubiri ssaawa zino ne butandika okukola damage bumaze ebbanga bweriti mu mubiri yabadde wano bwati ne bwati ne bajja ne bakwata kino yabulidde mu kino omuntu gye yabadde ne bajja ne bamukwata oba ne bajja ku mulimu ne bagaaniya naye ssebo obutwa obugenda kati ebyo nno bitono nnyo ne maofiisi omwo ogwo olimbya politics olimbya politics ne maofiisi omwo kati olaba bateeka kantini mugundi mu parliament bagiriramu kubuzaabuza waliwo abatagiriramu nga bakimanyi bwoba oli sitede ogiriramu naye waliwo abatagiriramu ng'omanyi wano nga bamanyi buli lunaku ogenda kujolirawo ekyemisana ewagundi agandi naye kati bw'obeera ng'oli muntu wa bulijjo nga bulijjo nfutira ekigere awo naye kati bw'obeera muntu ow'enkizo tosobola kgenda n'okola ebyo so kati obutwa bufuuse obutwa ate bugenda kweyongerera ddala olw'okuba tewali investigation yengeri gyotta omuntu n'ogenda nga teri akugambye akizudde kuba tetulina systems nja kizuula kwegamba ate nga kyangu nnyo okutta omuntu mu ngeri olinako oyogedde nga tusiibula nti ne bwe munaafuba oba bw'oyogedde kya example eri ti ne bw'onoofuba n'obwewala abasajja bajja bukuwa kati oli yamala emyezi 6 ng'akimanyi baagala muwa butwa ate ng'akimanyi ayagala obumuwa ate ng'akimanyi ayagala obumuwa musajja mugagga ayina abantu wonna kati n'akola okwewala byonna byali asobola okukola naye bamufunza omulundi gumu syo ne bamuziika. Toyanza nnyo toyanzege President Kabuleta owa kibiina kya NEED ensonga zinyonyodde bulungi okubeera ddala eri ku nsonga z'okuteesa okujja ku nteekateeka eno kati eriwo oba oliawo n'engeri gye bagenda okuba nti balambikamu eggwanga lino singa bo baba bazze mu bukulembeze bw'eggwanga. Pulogulaamu yaffe wetuwegenze tujja kuddingana olunaku olw'enkya